Okusinziira ku gavumenti, ndagamuntu bye bimu ku bintu ebirina okufunibwa ku bwereere awatali wadde okuwaayo 10 eri buli munnayuganda. Kyokka kino oyinza okugamba si bwe kiri ku bantu abamu abawangalira mu disitulikiti y'e Kikuube. Bano bagamba bwe batuuka okunoona endagamuntu zaabwe ate bagibwako ssente naddala mu miruka okuli ogwa Kyangwali ne Katikara. Kati nanyonya imuka nyeje kutabana endagamuntu. Gali manano endagamuntu yange bagisoma. Bagimpa kyonka okugenda gimpa ukagwanza bagamba 15 nyabo 15 bagimpa nyata 15 batoke 15 batugamba tutabazi mwache mwaka dogo mwache imani. Bino bizuuliddwa mu kaweefube w'okunoonya akalulu akagenda mu maaso mu disitulikiti eno akooba ssentebe ng'abantu beemulugunya ku ky'okuggyibwako ssente. Of the extortion of when it gets to the distribution and things to do with the national IDs. Abakulembeze ku kyalo nabo bategeezezza abantu nga bwe bamaze ebbanga nga beemulugunya ku mbeera eno kyokka bagezaako okukyogerako naye ne batafuna kuyambibwa. This matter has been coming on and off and it is very unfortunate that this Wananchi they keep silent over such a critical matter. Kyokka abamu kino bakyekuusa ku by'obufuzi. Now that it has come up, we are going to take it up and make sure that as the process of the voter allocation slip goes on, the distribution of the national ID must also take place. General Somerwa Kamisona wa NIRA agamba ensonga eno wakugitegezaako RDC ne poliisi okuyambako abatuuze bano. And I'm going to tell the RDC, the police today, to make sure that NIRA staff, they are called to talk about the same issue. Because getting your ID is free, but here without 30,000, you cannot get it. Mu kwogerako ne Uzaifa naye wa NIRA mu disitulikiti eno ategeezezza nti ensonga eno talina kyagimanyiiko era n'ategeeza nga abasaba ssente bwe bazisaba mu bukyamu. I'm sure it's not happening, but what I'm sure of that we are not doing issuance now. So, but it's not a must that whoever doesn't have, you're not getting a card. It is having for free of charge. Registration free, issuance is free. The only thing we pay for is this change of particulars for people who are changing, but then they pay it payable in the bank. Here we don't receive money. There's nothing like a service that we receive money in. Bwe twogeddeko ne RDC w'e Kikuube ku nsonga eno atutegeezezza bw'ati. I took action and I arrested 2 staff from NIRA, and since then we have been having some kind of peace. But I'm surprised that some members from NIRA, they have again resumed collecting money. Yesterday, immediately I took action. I ordered police and we are seriously following the case so that last criminal is arrested. Ebitundu bingi tuzze tuwulira okufuna ndagamuntu osooka kusasulayo ssente okugikuwa ekintu ekimenya amateeka.